Ekisooka njagala kubiriza bannange bonna ab'opposition n'abawulidde nga Honorable Joel abaga nti tebagenda Gulu. Eno Parliament ekola ku nsonga z'Abannayuganda enkulu. Njagala kusaba bannange bonna tuve mu nsonga zino eziringanga ez'amasomero. Parliament ogenda okutuula Gulu kikulu nnyo ne tutunulira ensonga z'ekitundu ekyo ekyamambuka nabo ne bakakasa nti bafunamu. Parliament bw'eveewo eggulu ejja waffe Masaka. Ffe Masaka site tugirindiridde n'essanyu ly'amaanyi era emigugu gyange giri wali mu mmotoka z'omu ku bamemba ba Parliament abagenda eggulu. Tewali kigenda kujja. We are going to Gulu City. That's where the Parliament is going to sit, and we are going to focus on the issues of northern Uganda. It is very important that we in the opposition learn that the Parliament of Uganda is a national parliament. So when we are deliberating on issues, we should not behave as if this is a school and we go into school politics. I want to call upon the leader of opposition to rethink his position. We need all of us to go to Gulu, pay attention to that part of this country, and after that, the Parliament is going to sit in central Uganda, and they are going to come to our city, Masaka. For us, we welcome the Parliament, and I'm going to Gulu so that we focus on the people, on the issues of northern Uganda. Nina mpula mugamba nti obukulembeze bwagambye naye sinafuna communication eri official to that effect. Ati mba mpulira ekizibu okukkaatiriza ky'oŋŋamba kubanga gwe obinteekamu bw'ekibiina kyo obukulembeze bwo nga tebana bakumpa communication eyo ndabira ddala nti oba obuwaayiriza kubanga communication ekolebwa etya. Bumala okufuna mu meeting yabwe executive mujja mu caucus muginyonjola bumuva mu caucus nimugenda mu lukiiko lwamu for opposition netufuna okukkaanya netutambulira ku reverendity yemu ng'abanakibiina naye kati bwogamba nti ekibiina kyo kyasazeewo nga nze ndi memba wakibiina naye sinnafuna communication sinnafuna kumanyisibwa nze mbanga ngamba nti owaayiriza kubanga tebana communicate nga era senga tetubagenda senga bacommunicate zade ku masimu ne batuweereza message temugendayo naye sinnaba kutifuna. Nina mpula mugamba nti obukulembeze bwagambye naye sinafuna communication eri official to that effect. Ati mba mpulira ekizibu okukkaatiriza ky'oŋŋamba kubanga gwe obinteekamu bw'ekibiina kyo obukulembeze bwo nga tebana bakumpa communication eyo ndabira ddala nti oba obuwaayiriza kubanga communication ekolebwa etya. Bumala okufuna mu meeting yabwe executive mujja mu caucus muginyonjola bumuva mu caucus nimugenda mu lukiiko lwamu for opposition netufuna okukkaanya netutambulira ku reverendity yemu ng'abanakibiina naye kati bwogamba nti ekibiina kyo kyasazeewo nga nze ndi memba wakibiina naye sinnafuna communication sinnafuna kumanyisibwa nze mbanga ngamba nti owaayiriza kubanga tebana communicate nga era senga tetubagenda senga bacommunicate zade ku masimu ne batuweereza message temugendayo naye sinnaba kutifuna. Definitely, if Parliament is going to sit in Gulu the way it is, the economy of the region is going to somehow boost for many reasons. One, in terms of accommodation, because we are not going to sleep in tents. That means that the hotels of Gulu are going to be booked, because members have to get accommodated. Secondly, other areas that you may talk about, because when you go, it's like the way you can boost an area in terms of tourism. I would even say that as leaders spending in a certain area for more than 3 or 4 days, you can't leave that area the same. Yes. Galina abakadde katena kati tubadde Vatican kati tumadde Gulu mujja kwogera mujja kaabanye butule Gulu alitwetewo ekirala ndeerenda mumbere okubamwogera nga bo bafuuka nesente nga bazitwala paka kuwulira mubi
paka kuwulira buki